Kas Narukola, Rimbazi, Manai, Atagatiduako, Omukyala, Omubaka Owa Parliament, Atwala District here, Kampala. I think I shadow minister, you might take our Honorable Shamim Malende, Nkwaniza Honorable Kusho Napo Walio, we were to that town. Kale sebo neyansi sanyu neyansi omukisaguno kantwala omukisaguno era mpoze kubatuliriza mwenna abali eyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi ze Shamim Malende Omubaka Omukyala Owa Kampala District era nga nalondebwa ku kadi ya National Unity Platform nga President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nkinamu okutya nga bannayuganda basalawo dda era ne zino diversion eziro bagamba ati abe tumanyi diversion naye ffe twalonda twamala tulinze bulinzi kaseera akatuufu omuntu waffe atuula watuufu we twamuteeka. N'olwekyo nasiimibwa era omukulembeze wange oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nti mbeera shadow minister ow'ensonga ez'amateeka mu kiseera kye kimu era nkyali munnamateeka era nga practicingira ku Malende and Company Advocates. Tuli no kawempaawo era nga ndi commissioner of oaths ate ng'era ndi notary public. Ebyo sibitegeera bulungi council kukakasabirayiro ekirungi era ndi ne munnamateeka munnange mu studio council Narukola kukakasabirayiro ebiba bikoleddwa n'ebyo ebifuluma ebweru wa Uganda. Naye engeri gye tuli bannamateeka bwe tuba ku mpewo ate tetubigaziya nnyo kubanga tuba tetwagala kiveemu kiri nti kiringa ekirango yesebo naye tukikonako bukoonyi abantu ne bategeera nti emirimu gy'amateeka we tuli tugikola. Mpozi n'ekirala njagala okutwala omukisa okusaasirako abantu bangi bafiiriddwa bannange. Mukyala Najjuma Saaraawo Kabowa bambi tukusaasira nnyo ofiiriddwa taata omulungi naye tugamba nti bwe tuva wano era tugenda kujja tubeere nga tweyungako mu kusiika okwo n'okubeera nga tuyimirira wamu nammwe mu kiseera ekizibu. Manyi nti n'abantu abalala bangi bali eyo abalina obunafu obw'enjawulo oba okusoomozebwa okw'enjawulo naye tugamba nti Mukama Katonda mwenna abagumye abafiiriddwa eri Mukama Katonda gye twava era gye tugenda okudda. Mpozi n'ekirala njagala okutwala omukisa okubeera nti n'abantu abafunye ebirungi mbayozaayoza era mbagamba nti ekigambo kiri kimu alhamdulillah okubeera nti kyoba ofunye kyonna mu bulamu weebaza Mukama Katonda kubanga ebirungi biva eri Mukama Katonda ate era n'okugezesebwa kuva gy'abeera ali. Njagala okutwala omukisa guno kuba mukulu Haji Nyombi tubadde bayirayo tukumiisinga jjukira twasimba okubeera naawe wano watukyazaako mu show nga tetunaba na kugenda mu kalulu yes naye tubadde tukumiisinga naye alhamdulillah nti wooli omwoyo gwa ggwanga ate oyongera okubanga naawe ogyongeramu amaanyi okuba nti abawuliriza babeera beesunga buli ddakiika okuba nti bawuliriza the Patriot. Weebale nnyo weebalire ddala. Njagala maybe okwebaza abantu abansabidde kuba nga okimanyi maze emyezi egisukira ddala mu 6 nga ndi wansi ku ndiri naye alhamdulillah njagala okutegeeza abatuwuliriza nti mwebale nnyo essaala zammwe mwenna bannayuganda buli omu wooli oli wano oli mitala w'amayanja oli munnakampala toli munnakampala mwenna mu kapasitizi zammwe mwebale nnyo mwebalire ddala okunsabira kati nsobola n'okutambulako baagala okumanya Omubaka nti obulamu bwateredde alhamdulillah at least obulamu kati weewawo nga tukyalinako okuddayo ku reviews ez'enjawulo naye at least kati tusobola okukakkalabya emirimu gyaffe mpola mpola nga n'ebirala bwe bijja. Mpozi n'okubeebaza okunteekamu obwesige abannonda ate n'okusigala ng'era neebaza abo bannaffe abakyayimiridde ku mulamwa ogwo gwennyini ogwatulondesa abantu baffe n'okwongera okubajjukiza buli omu wooli mu kifo ky'obukulembeze nti obukulembeze Katonda yabugaba ate asalawo n'abutwala. Bwe tuba tutudde mu bifo bino eby'obukulembeze tuba tuweereza abantu n'olwekyo tulina okusigala nga tusaavinga ekyo abantu baffe kye batutumye. Amina. Tuyinza tuyansike Honorable Shamim Malende. Councilor Banjise ukozi bw'omaze okulamusa ku bantu nze mbalamusaako katono abali eyo abatuwuliriza tutuno tutabye tugguse buseke tuba tugobye bumali tujje tunyumyemu nammwe manye abali eyo abatuwuliriza mujja kubaako kemutumegulako okimanya abatuwuliriza eyo be batuleetera naffe okulowooza nti tuli bantu ba waggulu nnyo
kubanga bw'oba toliimu kanigguusa lwaki oli yalibadde atega omuleereetu okukuwulira nga tewaliwo kyonoomwongerako. Ate nammwe abatukyaza wano ne mugamba abantu bano bajje batuule wano bakubaganye ebirowoozo, mutuwanika nnyo. Naye ndowooza era nammwe mumala kusuula nti tulimu omulamwa. Kubanga abo abeeragajjalidde ne basigalayo eyo temusobola bayita. Ani anaakuyita ojja ozannyire ku mutendera ogw'essaza nga bakukubira ku muluka n'ogaana okuvaawo wansi. So omala kweteekako value mulyoka mugamba Nalukoola jangu ogambe ebigambo, Malende jangu otapute ensonga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amina, tuweze tuyanze yampuliriza wiiki eno, si wiiki eno kale, ensonga nyingi nnyo eziriwo zitasobola kubuusa maaso. Okubuzibwawo kw'abantu, because we are going to handle issues of national importance. Waliwo ebibuuzo tulina okwebuuza banange. Abantu omuladde ndaba juzi abazadde b'omu ku muwala Soblono yadde abuziddwawo naye leetaalo yamaze n'ateebwa nga bagamba nti naye omuntu abula atya mu ggwanga ne tugenda wano nga tetumanyi. Honorable Shamim Malende nkulaba wali nga ogenda muli tibannange weno gyali ono ti ono taliyo. Naye ng'abantu beebuuza ddala mu ggwanga erina ebyokwerinda omuntu abulawo atya nga n'ebitongole obuliawo bivunaanyizibwa ku kukuuma abantu tebimanyi gyali. Let alone ate ne bagamba nti tumuliriizinze bonalabye ku bond kakalu nga abazibabuzibwawo. Twebuuza ebibuuzo bingi ampuliriza nti kino kigenda kukomadde and motive kiki ekiri emabega wa kino. Obulamu bw'abantu bulina okuva liwingibwa, yes, ng'amateeka bwe galambika ekiro gindi n'abamateeka wano. Right, ey'omuntu ono abaabuziddwawo n'amala n'ateebwa nga batulugunyiziddwa, ekyo ne tujja kibuusa maaso because tuzze tukiraba mu kamera bazze boogera natulugunyiziddwa nakuziba nti ebintu ebyo bisinga bikomaawo. Ekimu ku byandiyisiza bannamateeka bano olunaku lwalampuliza kwe kwongera okututegeeza bwe mbanga mpambiddwa n'endeetebwa n'entulugunyizibwa sirina ddembe kuddamu kulondoola ddembe lyange lwaki bankwata lwaki natulugunyizibwa. Family zino abantu abo babeera ne psychological torture bakosebwa mu bwongo n'ebirala tugenda bigaziya. Of course wabaddewo n'ensonga ya security nkulu nnyo, nkozesa y'emmundu badde nkulu nnyo mu parliament wiiki eno n'ebirala. Honorable Shamim Malende mbadde nkulaba nnyo ku nsonga y'abantu bano ababadde bawabuzibwawo. Olunaku lwajjo nakulabye wayogeddeko eri abamawulire okulambika sofa ebituukiddwako n'ebirala. Munnayuganda ali eyo awuliriza. Of course twogera ku bintu bingi nnyo wano kino kikulu nnyo kya bulamu bw'abantu. Kiki ekiri mu kubuzibwawo kw'abantu eri awuliriza Paala FM? Because kati gwe otambuddeko okusinga bwe ogenze Kembuye ogenzeko wadde babasibira n'ewalala. Oyinza okuba gwe bagamba lwaki abantu bano babuzibwawo? Neyansiza nnyo Haji Nyombi olw'ekibuuzo ekyo era okumpa omukisa mbeere nga nsharingako n'abatuwuliriza. Nze nno emirimu gino egy'okusalawo okozesa amateeka okuyamba abantu baffe ku bwereere natandikira ddala ogikola nga sinaba nakubeera nga nyingira mu by'obukulembeze bino. Ndowooza natandikanga mu 2013 okubeera nga nkola emisango gino naye nga ngikolera wansi ku bantu nga sinayingira nnyo ku misango gya byabufuzi oba gye tuyita cases ezikwatagana n'ebyobufuzi fine. N'olwekyo nina experiences nyingi zenfunye ku nsonga ezikwatagana n'engeri kooti gye zitambuzamu emirimu, poliisi gye zitambuzamu emirimu, prisons engeri gye zitambuzamu emirimu wamu n'ebitongole bino ebigezaako okuba ng'ebikolera under security oba ebiringa ebikuumaddembe engeri gye bikwasisaamu engeri y'amateeka mu ngeri ate emenya amateeka. N'olwekyo
okusookera ddala nga omukulembeze w'abantu eyalondebwa ate nga munnamateeka eyasoma okukuuma amateeka n'okulaba nti gakula, eyasoma okulwanira eddembe ly'abantu, ate era nga shadow minister ku nsonga z'amateeka. Kansooke nkozesa omukisa guno ovumirire ebikolwa byonna ebyekiwamba abantu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Ffenna tuzze tubivumirira. Amaloboozi gavuddeyo buli mu sekita ey'enjawulo, katulwe kamwe mu bannamawulire muzze namwe mukyogerako era nga mukivumirira. N'olwekyo ffenna tulina okugatta eddoboozi okusooka okuvumirira ebikolwa ebyo ebyekiwamba abantu. Ngatta eddoboozi okuvumirira ebikolwa oba ebyokubeera nga ze tuyita illegal detentions, abantu okuwambibwa ne batwalibwa oba okusibwa mu mbeera etali y'amateeka, amateeka tegagobereddwa era ne bakuumibwa mu bifo ebitali mu mateeka. Ekyo nakyo tulina okukivumirira kubanga bino ebikolwa ebyokuwamba abantu bwe biba nga bigenda mu maaso, abantu bakuumibwa mu bifo ebitali mu mateeka. Kyova olaba nti bwe twali tunoonya Swabro w'omukisa, Shukibwa Babi, Bashera Hadi bonna n'abantu abalala bangi be tuzze tunoonya mu wiiki eyo yonna n'emabega, twagenda mu bifo eby'enjawulo naye nga buli kifo ky'otuukamu n'ebyetwanditidde okugendamu nga Flying Squad, ogenda eri mu Wembley, mu Semwayi, n'ogenda ku SIU, naye ng'olina okugenda kubanga munoonya abantu bammwe. Waliwo awala basibira abantu nateeta awo bagambye area balina office ya SFC. Tugezezaako okuba nti ebifo bino byonna tubituukamu okugezaako okulaba nti tulwanirira abantu baffe okulaba nti nno tunoonya gye bali. Naye at the end of the day oluvannyuma abantu bano kubanoonya gye bali mufuna mutya nti gundi yabuziddwawo? Njagala awuliza kifuna bulungi. Yes, okusookera ddala okutegeera kuba bwe kuti kati olanga bwendi ku Pala FM1 waliwo abantu bangi abazze bangoberera era abali mu bifo eby'enjawulo. Kati senga mbanfuluma ku Pala FM1 ne bankwata, waliwo abakwata captions ezo oba ebifaananyi era ne batambuza amawulire nti abadde afuluma ne bamukwata kuba kati naffe twayiga Rabadaba style tomala gatambula obeerako ne banno naye nga basudde gaadi balina we bali. So babeerawo embeera yonna ey'okuwamba oba ey'okukola ekintu awo wennyini bategeerera bonna ne batandika okutambuza amawulire. So yengeri esooka gye tutegeeramu tutandika okutambuza ebifaananyi bya bannaffe okulaba nga ensi etegeera n'okutandika okukola tukozesa amaanyi ag'awamu buli omu gy'ali alina wamulabyeko tubeere nga tumunoonya. So n'olwekyo ensonga eyo eri very very common nnyo naye tugamba nti no tugivumirira. Maybe kyentunuulidde ngaze out of experience kyensinza okulaba ekireeta ekiriko nnyo abductions zino okusookera ddala okisooka waliwo obusungu ku bannaffe abalowooza nti waliwo abantu abali sayidi emu nga abantu be baawa obululu oba be baawa nti be balina okubakulembera naye ng'ate abatuddewo bawambawo buwambi. Waliwo obusungu ku sayidi ewamba nga obusungu obwo ebuteeka ku bano beewamba olw'okuba nti bano beewamba abantu be bakkiririzaamu sayidi yaabwe gye bakkiririzaamu nti gye baawa obululu obutuufu era yerina okuba nga yekulembera. Kati waliwo okutya ku sayidi ewamba nti bano abawambibwa senga balekebwa ng'ate be balina amaanyi g'abantu osanga bayinza okubalivvula ne bava mu ntebe gye beewaŋŋamyamu. Kati ekikolwa eky'okubawamba kiba ng'ekyokubakanga n'okubatiisa nti kyonna kye muyinza okupulaaninga oba kye mwagala okukola okutujja mu ntebe mwe twawaŋŋamira temujja kukikola. So reason esooka yeeyo gyendabye observation okuteekamu okutya mu bantu obutali claiminga buwanguzi bwabwe bwe bafuna mu 2021 obw'entebe ennene. Eyo ensonga enkulu esooka era negyentambuddeko yonna nga nnoonya abantu bano mu bifo ebya detention centers nga tulina legal team abantu abalala kuba tukuliko ne balawyers abalala n'abakulembeze b'ekibiina n'abalala ba change seeking forces bonna babadde bagamba ekitundu nagyogenda nti mulowooza munaamala gatwala abakulembeze ffe temugenda kutujjako nti just kapapula ffe kati ebyaffe byaki by'amaanyi ola kikugamba alaali n'akugamba ffe kati ebyaffe by'amaanyi temujja kutuulawo abantu ab'enjawulo ate nga baabwe mu bifo eby'enjawulo bye tutambulamu ng'olumu tugenza okunoonya abantu kati muzaano oze okubanoona naye era temujja kutuulawo kwegamba embeera ey'okutiisa ensonga enkulu esooka gye nnalabye. Ensonga ey'okubiri
enkulu ennyo nze gyendabye mu abductions ezo waliwo okuba nti bano abaliko bwe baali bajja balina bye baagama mu bye bazze okukola naye bano abali mu gavumenti abawamba obuyinza bwe baali bajja baasuubiza nti emabega waliwo dictatorship si bo baleese democracy baleese constitution baleese era basiba babyogera ne baba bali ku mpewo nti be baliko naye mu bikolwa constitution bagisimuliddeko ebisooto enkola y'amateeka bagisimuliddeko ebisooto enkola y'amateeka ekola awo wokka bwe baagadde ekule experience yange gyendabye nga munnamateeka ajja abantu mu makomera nga alegislatinga mu palamenti enkola y'amateeka ekolawo wokka bwe baagala ekole kitegeeza nti yadde ssemateeka agamba nti tokkirizibwa kukwata muntu mu ngeri yakyeyonoonero bwetyo oba kumuwamba waliwo we batuuka ne bagamba amateeka bawandiika mawandiike era n'olwekyo kino kati ekiriwo ffe it is a matter of security awo constitution ne bagikasuka ebbali ku sayidi yaabwe kati obutarespectinga ssemateeka n'enkola y'amateeka gye basuubiza abantu ebaleetedde okuba nti babiziimuula kati oba omala okubiziimuula oba ogenda kukola ebikolwa ebitali mu mateeka ng'ebyokuwamba abantu kati ensonga ey'okubiri balina okuddayo ku mulamwa kyobula abannayuganda bo baalaba nti bano baavaako ne babagamba tebawulira ne bagamba katubeesonyiwe tubeere n'essuubi mu bantu abalala abajja ensonga ey'okusatu enkulu gye nanalizing mu abductions nti egavumenti eriko oba eyawamba yagamba ng'egenze nti ezze kununula bannansi n'ensonga ennyingi ze yawa ne 10 point program n'egikola naye bwe yamala okujja ne wayita ebbanga obukulembeze ne buwooma bwe bumala okuwooma neerabanga eyayigga akasi yayigga akafo kaayo ka Uganda kaayo n'olwekyo Uganda yadde nga yadde wali bagamba nti twagenda kulwanira mwenna mube bulungi naye baatuuka ekiseera ne bagamba nti wano waffe kuba ffe twalwana n'olwekyo omulala yenna afuguma oba ayinako kyayogera bwe kiba nga tekikwatagana n'ekyo kyetwagala wakiriye tumusuppressinga n'avaawo oba ne tumukola ki kati ndowooza eyo gye balina ey'okulowooza nti Uganda be baagirwanirira bo balwanyirizi ba ddembe eryabwe naye so si eri abantu bonna okusinziira ku bikolwa ebizze bikola ki bibaawo ereetedde embeera y'okugamba nti kyonna kye twetaagisa okukola tukikole okusuppressinga omuntu oyo yenna alinnya mu kkubo lyaffe katono nnyo ku kino honorable bwe mpuliriza oluusi abamateeka babanga bakuta abantu bano bagamba nti abamu baba bakoma muliro mu bantu kati ono omuwala ono swabula bamutaddeko terrorism butujju olingaga nti bali emisango gye bateekako gya kimpatiira and bo obuvunanyizibwa bumanyiddwa okukuuma security ya ggwanga omuntu asobola kugenda ku mikutu gy'amawulire honorable n'ayogera n'amala kugenda ekiyinza okuteeka ebyokulinda by'eggwanga mu katyabaga mu ludda luno nagana munnamateeka tusobola kitonoga nti these people are sometimes right okubanga abantu bano bajjibwa mu society ne bavunaanibwa eyo yennyini ensonga gy'oyogedde etteeka lyagiraba dda ne limanya nti wajja kubeerayo abantu mu society kubanga babulabe era nga bakoze emisango era etteeka terigambangako nti ensi ntuukirivu naye etteeka lyamanya nti wabeera waliwo abantu abayinza obutaba batuukirivu balina kukwatibwa mu ngeri y'amateeka bajja omuntu n'aidentifyinga nti nvudde wano nzize kukukwata ensonga bweti yekukwasisa oyina eddembe okuyita looyawo oyina eddembe okulaba omusawo oyina eddembe abooluganda okukulaba ne bakutwala mu kifo ekimanyiddwa mu mateeka nti police station bweti oba yakawempe oba ya old Kampala mu kifo ekirigazetedde ekimanyiddwa mu mateeka mu bimpimpi omuntu yenna singa abazizza omusango oba nga ateeberezebwa okuzza omusango kuba etteeka ligamba aba ateeberezebwa atwalibwe akwatibwe mu ngeri y'amateeka then obujulizi buleetebwe abeere nga omusango ogumukka mu vvi era mu society teri muntu ayagala muzzi wa misango n'abantu bajja kwegattako bagambe nti oyo abadde muzzi wa misango akole ki agende eyo point esooka naye ekiriwo kati kyekyokuwamba abantu abali sayidi emu
nga boogera amaloboozi agatakwatagana nabana ne gavumenti eriko okusobola okubateekamu entiisa. Ekirala mu mateeka ga Uganda era kino twakireetako ne ku palamenti nti palamenti yaffe ya Uganda nange mwentuula erina okwongeramu amaanyi okuwa amakulu ebyo bisaana okuwa amakulu okusooka yadde nga buli kimu kiba n'amakulu naye biba ne order okitegeera kati ensonga beetaaga bawa amakulu ebyo byetaaga okuwa amakulu yes yadde nga byonna biba by'amakulu kaakati lwaki nkireeta palamenti omulimu gwayo omukulu ku legislating oba kukola mateeka n'okulongoosereza akagata kyalina mugaso. Uganda bw'otunula olwaleero bw'ogenda mu Penal Code Act, Small Firearms Act biki n'ebisigadde kati ne wano wetutudde omuntu tasobola kugula musango gwa yiya n'akuteekako nga tuli ku radio wano bw'agenda mu mateeka emisango asobola okufunayo gwakwata n'agamba okusinziira ku guno tuteekewo guno nga sigenze nawala waliwo ne gye bateekako nga tegirina mu mateeka shukibwa babi bwe bamuwandudde gye babadde bamukwese bondi gye bamuwadde bataddeko omusango baguyita subversive tendencies. Tetumanyi kitegeeza naffe tukyakinoonyereza kwegamba basi balina n'enkola esobola okuteekako omusango gutaliyo mu mateeka nga bo bwe bagutegeera mu mutwe ne bagamba tuli gunnyonnyola bwe guti ng'ate etteeka liri clear nti omuntu alina okuvunaanibwa omusango mu mateeka. Kyengezaako okugamba kiri kiti nti abantu bangi basobola okukwatibwa era bawambiddwa naye olw'okwagala okwekwasa babateekako bayiye omusango gwe bakussaako gwonna oba guli mu mateeka oba teguli wakiri ne balaga nti ofulumidde ku bondi si kulwanga mu maaso eyo okeera n'ogamba nti kiri bwe kiti na bwe kiti. Ekyokubiri tulabye experiences nnyingi nga abantu baffe bangi babakwata naye bamala okubakwata ne babateekamu ne babeegaana ne tuteekamu habeas corpus applications mu kkooti okusaba baleetebwe oba balamu oba bafu oba applications and conditional release nga babalwisiza ku police stations. Bwe mumala ogiteekamu ne babanya nti mufunye olunaku lwanca leero nga bamuwandula naye nga bulijjo bamwegaana nti si be bamulina. Kati olaba nti embeera yonna erimu obumenyi bw'amateeka kati obumenyi bw'amateeka bulina kubuuzibwa sayidi yaabwe actually bo batubuulire lwaki bali benti nnyo mu kuba nti bamenya amateeka n'okubeera nti no tebagala ku respectinga ssemateeka bo bennyini eyakolwe nga bamaze okujja. Katono nnyo ambuliza katugende mu kuwummula katono nnyo tugenda kuba nga tukomawo bwe tukomawo kanso nakola sebo anti ono gusaagala ayogere nnyo embeera y'obulamu bwe tukomawo kanso ebintu bino bigenda kwogerwako bwogerwa ba people babuuza bigenda kwogerwako bwogerwa because okuvya ddala mu biseera nga tetunaba nagenda mu kulonda abantu badde babuzibwa weewaawo naye nga mwogera abuziddwawo we are removing a dictator bwe bagamba kigenda kwogerwako bwogerwa is there something that waliwo ekisobola okukolebwa nga sinnaba kuddawo ekibuuzo ekyo buterevu ekisooka nebaza honorable olw'engeri gy'alambiseemu ensonga zino ng'olaba byayogera abimanyi kuba abaddemu mu nsasagge ne mu kulwana okulaba ng'abantu abo ababa babuziddwawo era ne batulugunyizibwa baddamu bafune eddembe lyabwe newankubadde ng'ebyo bikoleddwa naye bonna tebannanunulwa kuba waliwo ababaddeyo emyaka kati girimu 2 n'okusoba tebalabikako. Naye Haji Nyombi nga sinnatuuka ku kibuuzo ky'ombuuzizza njagala okutegeeza nti mu 1988 waliwo abasajja abaayimbulwa baali bateeberezebwa mu kusooka nti be batta omugenzi Dr. Andrew Lutakome Kayiira. Omusango ne guwulirwa omulamuzi Charles Kato oluvannyuma abantu abo ne bazuulwa nga tebaayina musango ne bateebwa. Abantu abo abaali bavunaanwa kwaliko John Katabaazi, Peter Kiwanuka ne Sylvester Wadda. Abantu abo bwe baateebwa gavumenti ya kuno ng'eyita mu bakwata mmundu baayo baddamu ne bababuzaawo. Bye nkugamba bya 1988.
Dr. Andrew Takome Kaire yali minisita wa energy eyali obwa minisitry obwo nga General Museveni yakava mu nsiko yattibwa bwe yali ali mu maka ga mukwano gwe Henry Gombya n'okutuusa kati eyattibwa mu 1987 ng'amaze okuyimbulwa okuva e Luzira bwe yali ateereddwako omusango gw'okulya mu nsi olukwe. Tetuzuulanga ani yatta Dr. Kayiira. Abaavunaanwa bwe bataazuulwako musango oluvannyuma lw'obujulizi okubula baddamu ne ebiseera ebyo gavumenti yali nga ŋŋanzi nga eyagalwa nnyo kuba General Museveni yali alina ebisuubizo ebyali abantu ebyali bibakutta omugamba. Kubajjukira yali yakamala okwogera olwogero olw'amakulu olwamala ne lusebbuuka bwe yagamba nti ofuga otya banne emyaka 10 n'osigala ng'okyayagala. Naye bannansi ebisowooza ono tajja kubanga bali era emyaka yali awo mu kiseera ekyo abasuubiza nti mu myaka 4 tugenda baddiza obuyinza mwe bannansi musalewo ani abaabakulembera. Kale General Museveni nga waptunzi. General Museveni y'omu nga yakajja yabuuza oba otya nga yeggwe DPC omuntu n'afa mu kitundu w'otwala n'oba nga tosobola kundagaani oyo eyasse omuntu oyo. Kati okufa kwakyeyonoonere osanga ng'omuwendo gw'abantu abafa mu Uganda gwenkanankana n'ogw'abo abafa mu lutalo mu nsi erimu olutalo. Kale nno nga sinnakutwala wali ku kiki ekyokukola nina okukulaga okujja nga gavumenti eyali eŋŋanzi eyali esuubizza ensi n'eggulu yagenda eddirira obuzibu ne bujja. Gavumenti eno gye njogerako bwe yakola constitution ya 95 yasimbuliza bukolokkolo ebiri mu Universal Declaration of Human Rights eya 1948 n'ebifuula essuula ey'okuna mu ssemateeka wa Uganda. Mu byo mulimu eddembe ly'obuntu ng'obutatulugunyizibwa. Ako nno kawaayiro ka 24. Mulimu eddembe ly'obuntu ng'omuntu okuwulirwa mu bwenkanya akawaayiro aka 28. Mulimu n'akagamba nti waliwo eddembe eritakwonwako ne mu biseera ebyakatyabaga ng'eddembe ly'okuba nga totulugunyizibwa. Tolina ogambira Haji Nnyombe nti olw'okubanga tuli mu kiseera kya bwerindu tulowooza nti y'anaatera okuleeta obutujju tumutulugunye. So nga ate waliwo eddembe eddala lye tusobola okuyimirizaako. Nga wala we twali mu COVID bagamba temujja kusaala jjuma, temujja kgenda mu ekereziya namu olw'embeera y'ebyobulamu. Eryo eddembe tusobola oddikola ki? Oddikwatako. Naye eddembe ly'obutatulugunyizibwa bw'oba oli omusuubira nti yazzizza omusango obuvunaanyizibwa tebuli ku ye. Omutulugunya akuwa obujulizi, obuvunaanyizibwa buli ku ggwe amukwata. Luli bwe twali wano nagamba nga tonnaba kunkwata otekwa okuba ng'olina kye tuyita reasonable and probable cause. Tokwata bukwasi muntu nga tolinaawo nsonga. Kansa akimanyi bwe twali tusoma baatugamba nti waliwo omusajja nga muzzi wa misango ng'era mulaba byakoze byonna bya buzzi bwa misango naye nga temusobola mutaddeyo eka kyokka essaawa 48 ziggwako nga gwali mu buyinza. Nagamba funa gye bayita holding charge. Tonnategeera omusango tumuteekeko gwa mada gwa manslaughter gwaki naye nga mukimanyi yalwanye era okulwana kwavuddemu okufa kw'abantu. Basobola kale katumuteekeko kano ke bayita akasanga akatono akagira nga kamukuumirawo nga bwe munoonyereza. Naye bano tewabeerawo wadde ensonga gy'ogattagatta wabula oli abuzibwawo buki bubuzibwa. Kiki ekyokkola? Tegeeza Haji Nnyombe tewaliyo kkooti eritambula ng'egenda mu maka g'abantu buuza nti baliwo abaagala obwenkanya tububawe. Kkooti tebuuza ebyo. Ayagala obwenkanya asituka n'agenda mu kkooti. Eddembe ly'obuntu lyasoosowazibwa nnyo mu ssemateeka wa Uganda eyakolebwa mu 95. Kyova olaba mulimu akawaayiro aka 50 akagamba nti oyo yenna alinnyiridde eddembe lye agende mu kkooti awaabe.
n'oyo ategeddeko eddembe ly'omulala nga lirinnyirirwa agende mu kkooti awaabe ku lw'oyo omulala kakibeera ekitongole kisobola okugenda mu kkooti alinnyiridde eddembe oba onfonyaawo obutafaanana misango mirala. Haji Nnyombi bw'olaba ekibanja kyange waliwo omuntu akisaalimbirako tolina beetu kugenda muwawaabire okuggyako nga nze nkuwadde obuyinza omuwawaabire ku lwange naye we kijja ku ddembe ly'obuntu si bwe guli. Kyova olaba ku nsonga z'eddembe ly'obuntu bwe liba lirinnyiridwa n'amawanga amalala gafuna ebbeetu okujja ne gayingira mu nsonga z'eggwanga eryo kubanga tetusobola kuleka mukyala na mwami balwane omu asaleko munne omutwe nga tuli eri. Tetulina kuyingira mu nsonga z'abafumbo naye ati bwe tulaba nga mwetta twandimenya oluggi ne tuyingira. N'eddembe ly'obuntu bwe lityo eriryo bwe lirinnyirirwa eryange liba litiisiddwa. Nsooka kukoowoola bannansi mukaayane nga mugenda mu kkooti nga mukaayanira eddembe lyammwe. Ekyokubiri muteeke ku nninga abo ababa basaba obuyinza kubanga baba basaba obuyinza babakuume n'ebintu byammwe. Bafuuse kasobeza nti ababa n'ebintu byammwe ate be balinnyiridde eddembe lyammwe ng'ate eddembe lyammwe bye bimu ku by'obugagga byammwe. Mubateeke ku nninga nga mubagamba ffe bakama bammwe muvudde ku ebyo bye twabagamba okukola. Ate oba musobola n'okwetula mu jjulume ne mugamba tetujja bawa musolo gwe mwagala ennyo bwe mubanga mututulugunya nga mutubuzaawo. Gw'olowooza nti nno bannansi tebeesuulanga mu jjulume ne mu biseera by'abo magulu meeru ne bagamba nti bwe muba temutuleka kulonda tetujja kuwa musolo. Bannansi tebalina buyinza. Genda okebere constitution akawaayiro akasooka kagamba nti nno obuyinza bwonna bulina bantu. Obuyinza obwo basobola obukozesa nga balonda basobola obukozesa ne mu referendum. Tekikoma okwo. N'abalamuzi obuyinza bwe bakozesa babukozesa babujja ku bantu. Uganda tebamanyi buyinza bwabwe bwe balina. Kyetaagawo omukulembeze abajjukiza buli kaseera. Temukoze kimala. Twogera naye tukyayagala n'abalala. Omanyi nze kankubuulire effugabbi bwe liba lyegiriisa wateekwa okubaawo abo aboogera. Ne waba abantu nga banafu nnyo tebasobola kukola mirimu action. Waakiri ensiga eyo esigala mu bannansi ng'esikirwa abaana n'abazzukulu. Mmwe abaliwo ab'ekiseera kino bwe muba nga muli banafu nnyo mulemereddwa okwenunula. Waakiri abaana n'abazzukulu balyenunula nga bakola ekyo ekirina okukolebwa nti effugabbi apaana effugabbi tetulyagala okutulugunya bannansi tetukwagala. Nga tetunnaba kukola kirala tusooke kwogera tugende mu kkooti twekalakaase. Okwekalakaasa munnange kuli mu ssemateeka kebera mu kawaayiro akabirimu omwenda ate liri etteeka lye beesigamako simanya Public Order Management Act baalikuula amannyo. Constitutional Court yagamba tewaliiwo mu poliisi yadde omukwata mundu kabeere nga jeno w'amayinja agasinga ayinza kuba na bbeetu liba nti lyawo olukusa ani anaakuba olukuŋŋaana. Kati ati bannansi muzikube nnyingi nnyo. Temusabanga olukusa okuva eri omupoliisi. Bw'ona omusaba olukusa kijja kuba kitegeeza nti omuwadde obuyinza bw'atalina. Mugamba akulage yadde akajiiko k'obuyinza obumukkiriza okuba nga yasalawo oba olukuŋŋaana lutuulawo oba nedda. Lwaki ye General Museveni yaakuba enkuŋŋaana ze bulungi ne banne abali ku luuyi olulwe ab'ekibiina ky'ennyale bo babeera basabye okusaba ani ndi abavuganya lwe basaba ne bakkirizibwa. Nze kennyini kamwa koogera nsabye emirundi egiwera okutuulako awo ekkolola awo ewaffe kuba wa ggwanga lino sikkirizibwa. Buli bbaluwa edda ng'eva mu Ministry ya Defense baddamu nga bagamba ekifo ekyo kyatwalibwa dda olunaku lw'olonze terusoboka. Ng'obagamba olulala tebalukuweera baddamu era ne bagamba bwe bati tebakuwaayo wadde nti kale oba oli awo singa mu mwaka ogujja mu mwezi gwa Agusito ennaku z'omwezi bwe ziti tuli awo weekiri tebaba nakyo buli kaseera wokibagamba. Ate buli w'olaga tewabeerawo komala n'olukuba olukuŋŋaana nga bakuddamu nga bagamba nti tetulina security naye kakutanda n'olukuba nga bajja ku luno be baleeta ate baba bakubisa emirundi mingi mu abo booli wandyetaaze okukuwa ki security. Kakati
bo kye bakola basooka ne babba obululu onfuna emitendere giyitibwamu mu kulonda gyonna ne bagifutyanka n'ogamba nti tuli bawawaabira mu kkooti. Ekisooka aba bakuba embooko Ssaabapoliisi akulira amagye n'abalala pulezidenti aliko y'abalonda. Bw'ogamba tuli kugenda mu kkooti era nayo n'ofunamuuko okukemetterera naye n'abalamuzi era nabo beetulirirwa pulezidenti okulonda. Akakiiko k'ebyokulonda gye waali emulugunyizza nga nako munnange yakalonda. Constitution eya 95 yali yakolebwa bagezi nnyo. Bagamba nti leka pulezidenti abeere n'amaanyi naye afuge butasukka myaka 10. Kyokka bw'otunuulira ebintu ebifo eby'enkizo ng'akakiiko k'ebyokulonda kaba kamye ekisanja nga kitegeeza pulezidenti omu ayinza n'okuba nga wakakalonda omulundi gumu, ayinza n'okufuga n'avaako nga talonze ye. Oba otegedde singa twayinanga ekkomo ku bisanja Haji Nyombi kapointi kano kakulu. Pulezidenti n'ajja n'alondebwa nga si ye yalonda akakiiko kali akategese okulonda kubona abaavaako yaba yakalonda ne kakola emyaka 7. Okiraba waaba nga yasanga bakakalonda ne kamutegekera okulonda kisanja ekyokubiri ng'era si ye yakalonda. Kati yagenda okulonda akakiiko akakenga kano kaweddeko kalonze tekamutegekera kuba aba agenze olw'ekkomo lyaki ly'ebisanja. Wano si bwe tuli. Kati twagenda mu kirwanire kuba pulezidenti aliko taggwaako ne mu 2046 ajja kuba ayimiridde yesimbewo. Kaakati kyakola olw'okuggwaako abo baavuganya nabo atuuse banyoola mikono. Saagala mugende eri, saagala mubeeko bye mugamba, saagala mwolese bwe nnemereddwa. Kati olwaliro kimanyi kye bisuubizo bye batandise bimulangira mu lujjudde bwe yabadde Masaka. Abantu bamujjukiza nti mu 2012 munnange wansuubiza okumpa miliyoni 3 naye tebaazimpa. Kati nfunye omukisa okulaba. Kale ebyo byali musanzeewa singa yawummula bampi. Tulife na mpuliriza dakika zino ziri 5 kuba ku ssaawa 4. Honorable Shamim wenjagala okubira katono gy'oli ngenda kulamba. Council adageza okulambika nti kiki ekiyinza okukolebwa na biki. Bapipo babuuza honorable. Yes. Kino nsoke mbuuze. Yes. Bapipo babuuza nti atuga nti obuyinza buli mu bantu era nga bwakirambisa. Naye munze nina kyendabye nti abantu obuyinza mateeka bwebawa mu article gyagambika mu Council nakola tebamanyi oba obuyinza tebabufiiringa. Abantu bamwe bawambibwa Shamim bawambibwa buzibwawo mugamba mujjako dikiteeta ekyo bakiwulira we yali moving dikiteeta mujjako dikiteeta ng'abantu babawamba Shamim muna Uganda yakuwulira. Webale nnyo mukolo nnyombi ekibuuzo ekyo. Kanange nsooke kwebaza Council Nalukola olw'okulambika obulungi ensonga zino ng'ate yeesigamira ddala ku byennyini ebibaddewo n'ebikyaliwo na buli muntu ali eyo byalabako ate ng'era yeesigamira mu mateeka. Olwekyo webale nnyo webalire ddala okubeera nga ogasseko eddoboozi eryo. Kyenjagala okuggyayo okusookera ddala nti ekiwamba abantu kino kyo kigenderere. Naye ffe mu Busiraamu waliwo Allah kye yatugamba mu Qur'ani nti fa inna ma'al usri yusra. Tulina aya eyo Allah yategeeza mu Qur'ani nti era mu butuufu awantu awali obuzibu ate obwangu buba bukola ki? Buba busembereddewo. Buli obwangu buba buli ng'oluva mu kizibu ekyo ofuna obwangu. N'olwekyo okusookera ddala okusookera ddala si kubagumya. Bano bannayuganda abali abatuwuliriza n'abali eyo bagumu nnyo era bamanyi kye baalonda era balina obukkiriza mu Katonda nti ku bino bano bye bagenda bongera okukola n'ebyokuwamba abantu ye sayini ddala eri Katonda gye yalaga nti bino byennyini bye bibatwala bigenda kubatwala kuba biraga nti batuukidde ddala ku kisenge tebakyalina kirala kya kukola nti kati bawamba buli gwe balabye ne bakulengerako obulengezi namanya nti oyo afaanana okuba nti si wa sayidi yaffe n'oba tolina kyobanyize ng'okwata amawulire go nga bagamba tulina omutwala abeeko byannyonnyola. So aya ya Qur'ani eri oba manyi nti ne mu bitabo ebirala ebitukuvu wa Bayibuli waliyo akawaayiro akafaanana kaako
nti abantu mu kiseera woyinza okulabira nti balinga abatamanyi kiddako ate bo bakimanyi nti waliwo obugumu obw'enjawulo nti bagenda kugenda kuba tebakyalina kiddako nawe okiraba. Bano abaliko mu gavumenti abalemerako baatuuka ku kisenge tebakyalina kiddako. N'olwekyo bino ebikolwa by'okuwamba abantu n'okutulugunya abantu kati bibalabisizza nnyo, nabo ne beerabisa nnyo ne batuuka okuba nti nabo batandise okwekyawa. Olabanga ekiddako bennyini bagenda kwegoba bokka. Bannayuganda badde mbafuna eddembe lyabwe. So ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, sigenda kuddamu points kanso zayogedde kuba olwedda azoogedde, naye ze kyensobola okwongerako nga solution ey'okusatu oba endala nti bano bennyini abatudde mu ntebe beeyagala ekimala bakyalina omukisa okweyagala okugenda mu mirembe nga tebafubutuddwa oba nga tebagenze mu bubi. Kuba Haji Nnyombi nga bw'olaba n'abatuuliriza kye balaba mu maaso kati bo bennyini batandise okwekuba amasasi, bo bennyini abantu baabwe batandise okwekyawa ate nga manya mukasirise naye kati ebikolwa ebyeyolese bitandise okuvaayo mu bo na mu bo bennyini. Katukumyotandikira abakulu nyaabo. Webale kuweereza abaweereza ku WhatsApp naye njagala abaweereza voice note naso obudde bubeere butono nnyo ka voice note kabeere kampi nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mubanga muweereza. Yasini makanika ogamba oti Yasini makanika w'ekitebi opposite n'omuzikirisi bo bali kuterako bantu radio bali kuwuliriza badde ndaba wano Nakirebe ku masigidi bataddeko Aminu Bukenya wegatwe ku muzikiti n'abalala. Kakati mu maaso kaawo mpuliriza twetaganye endowoozayo kansooke nkuwe layini zino kogenda okuyita mu maaso kaawo katono. Esooka eri 0759 emu 0790 0759 emu 0790 ya Airtel ate ya MTN ate nga yeri ku WhatsApp eri ku 0782 3 nkaaga 0782 3 nkaaga layini ezo kujja okuyita okuba essimu eya MTN eyo nejja okugenda ku WhatsApp woweereza ka voice note kabeere kampi nnyo tuwerabira amannya negyosinzidde mu ddakiika eziddako. Ndi ne Honorable Shamim Malende Omubaka Omukyala Owa Kampala District ate nga Shadow Minister owa byamateeka ate ndi munnamateeka Nalukoola Luyimbazi. Tuli ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga mu ddakiika ezisoose tubadde ku nsonga z'ekiwamba bantu ekibadde kiriwo mu Uganda n'okugezaako okutemaatema kiki ekiyinza okukolebwa lwaki kiki wano nawali ani avunaanyizibwa n'ebirala. Wetumuddemuko Honorable Shamim mubadde ogezaako okutegeeza nti okutemeratemera ebiki ebiyinza okukolebwa wano nawali obuŋŋambyeko nti bali abali mu buyinza batya balina okutya okuba nti bano abajja mmwe nti mwe threat gye bali obadde olina ensonga gy'otuwa. Yes, webale nnyo. Kyembadde ŋŋamba nti tebakyalina kiddako n'olwekyo ffe nga bannayuganda n'abakulembeze abali ku mulamwa ogw'enkyukakyuka tulina kusigala ku mulamwa ne tutaguvaako ne tutaba na diversion yonna egamba nti amaanyi gatuweddemu birabika tebituukirire nedda kuba ekyo kye baagala tufune ffenna. N'olwekyo bannayuganda ekirungi nti ekyo bakitegeera era basigala bibaluma era bisigala baagala bibeere nga bikyukako. Ensonga endala yakuba nti bano beeyagala ekimala abatudde mu ntebe enkulu executive beeyagala ekimala bate obuyinza mu mirembe. Tukimanyi si kyangu naye basobola okutuula ne beeyagala ekimala kubanga nayo solution eriwo ne bagamba ti mu butuufu bye tukoze bye twonoonye naye mu sipiriti y'eggwanga bwe tuba tuzzeeyo we twajjira ebigambo bye twayogeranga tutunuulire maybe national reconciliation tubeere nga tukkiriza okuta obukulembeze. Lwaki ensonga eno ngireeta? Abakulembeze baffe bangi nnyo bavuddeyo
nga ne president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mwali owekitiibwa Dr. Kanokiza Besigye yavaayo n'ategeeza nti babayita mu mbeera ezifaanagana ez'okuteesa gavumenti zezzenga eyogerako ne mu iPod ensonga za iPod ez'okuba nti nno ebibiina ebiri mu bukulembeze ekibiina ekigatta ebibiina nti babeeko bye boogera naye mu ku conditions president ze yateekawo ne Dr. Kiza Besigye ze bateekawo nti ensonga ezirina okuba nga zoogerwako zirina okuba nga zoogerwa mu lwatu mu lujjudde nga si byakukukuta ate nga zoogera ku kuvaako kwa bukulembeze si kulowooza nti tubatwale tubaggalire nti katugende tweggalire ffe tutemere mmwe mumusirike musigale ng'ebifaananyi era ekyalemesa enkolagana eyo lwakuba nti gavumenti yakuno yayagala ekolere ebintu mu nkukutu oba egaana okwogera ku nsonga esinga obukulu ey'okukyusa obukulembeze so nga bano bannaffe abakulembeze baffe ne abapresidentsi baffe ekigendererwa kyabwe nti ensonga esinga okuluma bannayuganda enkulu kuba bakuŋŋaanyiza amaloboozi gaabwe nti bano bakozeeko bye bakoze kati tebakyalina kipya boonoona bwonoonyi n'ebye baali beekutteko ebyamaanyi ng'ebyokwerinda bye baayogera nti bakugu mu security kati olaba nabyo bigenze mu ggayagaya byonna bifu kitegeeza ne kye baali beekutteko ekisooka nakyo kitandise okubeera nga nakyo kisebengerera kiggwawo kitegeeza bagenda kugenda naki bagenda kugenda ng'eggwanga libatenda kulitulugunya na kulibba so n'olwekyo balina obuvunaanyizibwa ng'abantu okutuula ne balowooza ne beekuba mu mutima ku lw'eggwanga eggasi ate ne ku lw'abaana baabwe n'abazzukulu kubanga obukulembeze bulina ekintu kimu ekintu ekibi kyokoze ku ggwanga tekikoma kujja kukwatirako omuzzukulu wo n'omuzzukulu w'omuzzukulu ate amanya nabyaliwo n'olwekyo eyo emu ku solutions zenjagala babeere nga nabo bateeka mu nkola era eno message yonze egisindisewa gye bali eri bano okutandikira ku mukulembeze ali mu ntebe eyewaŋŋamyamu ne banne executive yenna okuba nti beekuba mu kifuba kino kyenjogera leka nkulage amaanyi g'abantu wansi mukulu Nnyombi naawe okirabe naaba batuwuliriza buli omu waali anyigirizibwa mu ngeri ye naye amaanyi tebagamanyi amaanyi bagamanyi bulungi naye approach yaabwe endala approach y'abannayuganda yeey'okuba nti bo balina okukkiriza nti obukulembeze buno bugenda kukyuka singa basigala ku mulamwa n'abakulembeze baabwe ne basigala ku mulamwa kiraba nti kinaatera no ate n'ekirala bwekiribo bakiraba olw'ebikola biri bye nasoose okunnyonnyola ebimu ku biraga nti bantu bakyalina kikola kiddako saagala kuddayo nnyo mabega naye kyengezaako okukulaga nti eyo ensonga obukulembeze oyagala kugamba nti bano abaliko bali moto nti bannange bajja bo tebalina gye badda nedda olaba bakulembeze bameka n'ensi endala waliwo abakulembeze nga abamu bafu Katonda abatutte n'obatwala nga yabatutte anact of God nakyo weekiri okitegeera tetugamba nti tukisabira naye ekyo nakyo kiba kugera kwa Katonda kubanga ate bwe beekubira isima amasasi owaaba yennyini olaccess kakati ate tebaamutwala teyagenda kati ate olwo bano abeekubya amasasi ne bano babadde bo tebaagala bulamu n'olwekyo ensonga yonna esobola okubeerawo naye ng'ekikulu nabo kubeera nga baddayo ku mulamu ogwasooka pozi kenjagala okwongerako nti gino emisango egisinga obungi waliwo emisango gye twayogeddeko waliwo kati emisango gye twataminga nti gya byabufuzi nze nga akoze nnyo mu pro bono cases ne kanso nalukolo ono ne bannange bakimanyi bulungi nti waliwo emisango kati bw'ogulaba ku gundi ku bondi y'omuntu omanyirawo guno gwa byabufuzi naye nga bano abaliko mu gavumenti eno be bagwonoona ne bagufuula ogw'ebyobufuzi naye nga ssemateeka bwe yali aguleeta n'amateeka agakolebwa paalamenti ezaaliwo tebagendera gibe gya byabufuzi bw'olaba omuntu yenna ng'aliko omusango gwa terrorism nga waliwo omusango oba kye bayita obutujju n'olaba omuntu yenna ng'aliko omusango gwa treason okulya mu nsi olukwe n'olaba omuntu ng'aliko omusango gwa incitement to violence n'olabako omusango gwa unlawful assembly n'olabako simanyi obedience of statutory duty n'olabako assaulting a police officer misango gigendera ddala giwera tekitegeeza nti mu society teriyo bantu bakola misango egyo naye bw'ogiraba nga bagitadde ku muntu eyeekuusa ku bukulembeze bwonna ebiseera ebisinga tugenza okulaba nga giggwera mu ki
nga gigwera mu byabufuzi pozi kensembyayo ku nsonga y'emisango njagala kujjukizaamu abantu bange nti tulina bannaffe abajja mu kkooti leka nkozese empewo eno njogere ku Mande bano abaana abantu baffe abeekalakaasa nga abaminisita babbye amabaati n'abakulu mu gavumenti olunaku lwa Mande bakomawo mu kkooti ku Buganda Road kuliko bannajjuma Ssanyu Semakula Teddy n'abalala 6 n'olwekyo ku Mande nga 29 Ogwokutaano kkooti egenda kubeera ku Buganda Road Court ate bano be bataddeko bomu mbuze bazijje sijja gamba nti kinaye bano be bataddeko ebya bomu ne bateekerako ne Magala Umaru omu ku ba NUP coordinators mu Kawempe abo bakomawo nga 6 June 2023 abo bagenda kubaleeta ennabweru ku kkooti ampozi waliwo bano abamaze emyaka 2 n'ekitundu bamachete okuli Olivia Lutaya n'abana abaleetebwa mu General Court Makinde bagenda bakomyawo nga 3 Ogwokutaano ye wiiki enejja ku lunaku olwokubiri n'olwekyo ekikulu mu misango egyo gyonna bw'abeera nga wali abamanyi oba yenna omwagazi w'eddembe kubeeyimirira wadde nga mu kkooti masho bataddeyo amateeka amawulire tegakkirizibwa kati n'abooluganda tebakyakkirizibwa yadde okuyingira kkooti amateeka gamaanyi nnyo naye abalina obuvunaanyizibwa kulaba nti beeyimirira abantu bano bajja ne LC1 letters ne bajja n'endagamuntu n'abantu baffe abalala bakyaliyo nga balina abantu baba bamisinga temwesitatinga okujja ku kitebe ne mu reportinga tubeere nga tunoonya ku bantu bamu tulina ku kitebe ekisooka Kamwokya tulina ne ku Makerere Kavule ate nange ng'omubaka Omukyala Owa Kampala wonna w'oba osangidde osobola okujja ku ofiisi Kawempe no reporting omusango ogwo oba omuntu eyabula tubeere nga tuyambako okulaba nga tubanoonya kuba tukikolera bwereere. Tuyenza tuyansekera wamiri basi nga tumaliza akasonga kano akabdashu waliwo kisigadde kyenjagadde okugamba paalamenti ng'essiga erikola amateeka bagezezzaako okubaako kye bakolawo mu kiseera kino olaba tulina etteeka erigaana ebikolwa eby'okutulugunya abantu era etteeka eryo ligamba nti oyo atulugunya munne katugambe nga oba mu poliisi oba mukwata mundu n'omulala yenna asobola okuvunaanwa ng'omuntu ekyokubiri omuntu akwatiddwa n'atulugunyizibwa naggulwako emisango okutulugunyizibwa kw'ensonga esobola okuleetera emisango egyo okusuulibwa mu kasero oba onfuna nti bwe baba baakutulugunya kyogere mangu okulinnyirira eddembe ly'okwo omulamuzi asobola okyesigamako n'agoba ennaku nti waliwo kye tuyita impunity obwanantagambwako kooti esobola okukuta ate era n'oddamu n'okwatibwa n'ogiwetekako emisango ekirala kyenjagala okwogerako kivudde mu bigambo bya honorable omusango gwa treason gwali gwa bbeeyi nnyo nga guwa ekitiibwa munnabyabufuzi gukuteekako kuba kiba kitegeeza oyagala kutwala buyinza gwa kitiibwa kuba omuntu ayagala okulya entebe oba munene baagubajjako bannabyabufuzi b'omu Africa naddala abafuzi ab'enkano baagujja kuba bavuganya amanyi gwe baabateekako kati baguyita terrorism kuba guli bwe bwaguzzanga nga bwodduka n'ogenda mu ggwanga eddala baateranga nnyo okuddukira Sweden n'ewalala tebakuzza bagamba gwe olwanisa fugabbi naye buli lwe bwodduka n'ogenda mu ggwanga eddala nga oliko terrorism butujju buli akulabako akwenyinyala agamba oyo asaana kukola ki waliwo abantu be nawolerezaako nagati bakyaliyo ekkolokooni naye bo baabateekako okukwata abakyala obwakkondo bwe bityo ebyo byenyinyaza kati baba balina okukuzza eyo gy'oli bakugjeyo bakuzze kuba guli musango gwa byabufuzi political case ako kenjagadde okuleta omanyi ono atufuga ono yayita mu bikolwa byakusekeeterera gavumenti by the way in addition twako nga honorable nga council era kimpite kubanga nakyo kituufu enti kituufu by the way nakubano abakwatibwa ebyobufuzi basobola okuyoola ne bakutwala ku poliisi bamala okutwala ku poliisi ne bakwata fayiro bamanyi okuleka fayiro nga ziri open ze banoonyerezaako oba abaatemulaanye Masaka oba abaatemulira ebbombo bo wonna
ne bagamba tumuteeke ku fayiro ki ne bakuyunga ku musango gw'otamanyi osanga abantu mu kaduukulu ne bakugamba ffe tuli 10 ku fayiro naye oyo simumanyi yansangawo oyo simulabangako naye banyoze ku fayiro se ne bannabyabufuzi batandise okubagata bano abantu baffe ku fayiro ezo kyekiri kwewunyisa okusanga omwana wa NUP oba wa FDC oba waki nga bamugasse ku fayiro y'abatemudde abantu naye nga omusango tagumanyi nako so n'ekyo nakyo weekiri. Amina kale mpuzaka tugende mukumula bwetukomawo tugenda kukomawo tutunulire ku nsonga y'enkozesa y'emmundu efuuse kirala mu ggwanga lino abakuuma be bawa okukuuma bakama baabwe be babatta abakuumi bettingana okwowo buno bujjaza bwetugenda okutandikira katono musanvu neza mwenda ekkula ery'omutwalijo Nyombi Mahmud gemanya gange agamba ki Honorable Latif Sebagala Sengendo tulibunisa mwenze Facebook wano mpaka bumpereza Huzaifa agambye wata Bombshell Mbabali na Ruwanga webali nnyo mwabasinga mu kintu kino webali nnyo Tata Aliya webali kuwuliriza Simon Lando nkulabye muna Uganda Sali obaka nkulabye Kutesa Johnny Mark obaka nkulabye Kivumbi Dewo nkulabye Ibura Godman nkulabye muli bangi nnyo nemwe bali kubeera ku mukutu ku Facebook live atera bonanya wano Aisha Carls webali nnyo n'abalala ngenda kubangira ne wana kino kyekyanze mu katono ojange Sali kale kansonga kwa WhatsApp katono nnyo Asadula Kizito nkulabye obaka webali nnyo balire ddala okubanga otuwuliriza njagala kutestinga wano katono nnyo okay Asadula aba voice note ndoza mujja kulekera aho kubanga obaka buyitirivu nnyo bannange bungi nnyo buweereza amwasiza mutya mwami Nyombi Honorable Malende ne munnamateeka omugengufu omukwano gw'abeleka nsona lukola nze olutwama Edison ndi mukulembeze Kawempe muketufalaawo ekwetuli kale mwebale kubeerako Kibooko Embuya nkulabye obaka nkulabye omwalwe kansanga naye webale nnyo Ziwa Musa Namungona obaka nkulabye Lutalo Kyogo okuva Matuga okuva Bobi Wine yajja ku stage y'obufuzi wamu ne Dr. Kizza Besigye bibadde byogera byebimu for the last 20 years. Ekibuuzo ekikulu lwaki omuwendo gw'Abannayuganda ogusinga lwaki Bannayuganda majuto ofanyi okubawagira William Mubiru Alibingo Honorable Malende webali nnyo webalire ddala twebaza mukulu William abuuzizza ekibuuzo ekyo nno kyongera okulaga nti ddala mu butuufu ne William Nabbi ng'agamba naye Mukama abasajja bano banaagenda ddi nga tubakooye kyensobola okumugamba ate ng'era mmanyi akimanyi nti mu kawairo kaffe era akasookera ddala aka constitution amaanyi gonna gali mu bantu abakulembeze baffe bonna be tulina ku mitendera egy'enjawulo ne Shamim Malende Omubaka Omukyala ayogera wano bw'atuula wano n'ayogera eddoboozi ly'ayogera lya bannakampala basukka miliyoni abaamunodde okumuwa ekifo kino kitegeeza nti Shamim Malende bw'aba asigadde ku mulamwa n'ayogera ensonga bannakampala bwe bavaayo emabega ne bagamba nti ensonga eno gyayogeddeko naffe ddala yennyini gye tuyimiriddeko era tutaddewo embeera eno ensonga eba esobola okukola ki eba esobola okugguka mu bimpimpi omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu abakulembeze baffe Dr. Kizza Besigye n'abalala bonna amaanyi ge balina n'obuyinza bwe balina bw'abantu bano abangi abali scattered mu ggwanga lyaffe Uganda n'olwekyo bannayuganda balina okwongera okurealizinga ate nga bakirealizinga dda nti bo geemaanyi nti Dr. Kizza Besigye bw'aba alina activity yonna gy'akoze oba Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Shamim Malende oba mukulembeze yenna activity yeggumira bo kubanga bo geemaanyi ye alina eddoboozi limu eryogerera amaloboozi miliyoni ne miliyoni ez'Abannayuganda naye miliyoni ezo bwe zivaayo ne zigamba nti ffenna
bannayuganda oba ettemetteme lya bannayuganda erisinga obungi eryalonda obukulembeze mu kukyuka liboyikotinza okusasula omusolo gwe kubisaamu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti agambye nti nze ŋŋaanya okusasula omusolo olw'okutulugunya abantu ne Shamim Malende n'agamba nange ŋŋaanya okusasula omusolo abo babeera babiri ne Dr. Kizza Besigye n'agamba nange ŋŋaanya okusasula omusolo ku lw'ebikolwa eby'okutulugunya eddembe ly'abantu n'embeera embi gye balimu mu mbeera mwe bakolera abo baba basatu miliyoni z'endala bwe ziba zisasula omusolo nga zisigadde zigusasula tekiba namakulu era gavumenti eno tekusebwa kyova olaba kanso Nalukola yakirambisa bulungi nti amaloboozi galina okubanga geeyongeranga mangi n'ebikolwa nga ffenna tukolera wamu n'olwekyo mwenna tubayita bannayuganda okubanga mutwegattako mu bikolwa bwe tugamba nti si musolo tubeere nga tugamba nti ffenna tukoze ekintu eddoboozi lisobola okubanga likwatira wamu. Kanso Nalukola katala kendoza ku ludda lwo ku nsonga y'enkozesa y'omuntu eno bantu gabikyayi naye Haji kanyongereko akantu katono nnyo ku kyakolere omwami oyo abuuziza ow'ennabbingo ewakiso kamubuulire kino nti abafuzi ab'enkanu ekimu ku bye baategeera ekibasobozesa okubalemeza mu buyinza kwe kumma omukisa ababavuganya okulinaana bannansi okulinaana bannansi abavuganya balinaana batya bannansi babalinaana bagenda ne bakuba enkuŋŋaana ne boogera nabo olwo babakyuse endaba y'ebintu bagikyuseemu bwe tubanga akutisinkana abantu kijja mu kiseera kya kulonda mwokka ng'ate etteeka ligambye nti aneesimbawo agenda akola okwebuuza ku bantu ng'ebula emyezi 12 okwesimbawo kutuuke nga tebakkirizibwa kubasisinkana enkuŋŋaana nga zaagaanibwa bwe tolaba nti omu musibe emikono omulala avuganya ye ali bulungi ensingo y'enjereere bano abalala ne bateekebwako n'emisango. Haji Nyombi singa oteekebwako emisango oba ofaanana ng'omwana anuuna ekigalo bwe bamuwa empale etamutuuka nakyogerako wano alemererwa okunuuna obulungi ekigalo kuba bw'aba akutte capati mu mukono ogumu ate ng'empale egwa bwe omukono gwe yalinuunyeeko engalo guyina ate okukkirira gukwate ki so bw'oba oyagala omulogo okunuuna engalo muwe empale etamutuuka kati ye kyakola atudde mu buyinza akuggulako emisango obanga agire oti nga bagamba omusango gwe gweyumbe gutuuse obanga agire oti nti ogwekabaale wakuba olukuŋŋaana olutali mu mateeka obanga agire oti nti wano waliwo omusango wali wakola obutujju kale ebintu ebiringa ebyo biremesa abavuganya okulinaana abalonzi ekigala gwe kyolabirako mbu tebalina buwagizi kubba kalulu luli twayogera nenkugamba lwaki alangirira ebivudde mu kulonda ku bwa pulezidenti ye chairman w'electoral commission yekka tetusobola bifuna ku constituency tetusobola bifuna ku district ate kaakati lwaki twesimbyewo kitegeeza byamankyolo zazigatta ebyenkomeredde abirangirira y'oli ow'electoral commission. By the way, mukulu Nyombi okwongerezawo katine ku mukulu Nalukola kyalese kanso ku kyabannabyabufuzi oba bakulembeza okuganibwa okuinteractinga n'abantu feno mu NUP twaleeta n'enkola gye tuyita rubber double style nti wano mu Kampala mu kibuga Kampala abantu b'okiikirira ne bw'ogamba bugambe ne bw'otambula obutambuzi wali ku street mu ddakiika ntono nnyo oba tonnaba na kutambula bigere 5 nga kabangaliza polisi zikunonya nga naye oba tolina kye waayogedde wano juice mabega takesako okugaba just reflector jackets abantu just 10 bokka bavuzi ng'abantu bakatandika butandisi nga tupulaninga n'okuvaawo epolisi kamangali 3 ne zijja okuntwala zentwale ku police station kati embeera y'obutiitiizi gye balimu embeera y'okulemesa abantu okutuukirira abantu ababakulembera ekyo nakyo kagenderere okumanya nti yonna oba okutya coordination yonna esobola okubeerawo okulaba nti bava awo we beewaŋŋamizza ate empozi era ne mu kkowa eryo lyerimu ojja genda okutunuulira olabe nti kebeere Kampala district abantu baffe abasinga be tutuuseeko
betulina ebintu byetukoledde tubikola mu ngeri ya kimpukumpu ku mwana wa ssebo tosobola kugamba nti otaddewo olukuŋŋaana buli kyogezaako kyonna nga bakifrustratinga nga mukulu nalukola bwakugambye era nga batuwuliriza bakimanyi ndowooza emabegako walaba n'ababaka abakyala ba disitulikisi ez'enjawulo bagezaako okutegeka enkuŋŋaana z'abakyala emmotoka ezimu ne zibamu nga za pinki abantu ne bafuuyira amaaso omubaka w'e Buvuma n'agenda ku kitanda nga takyalaba kwegamba embeera n'esajjukira ddala bweto so twongera kuvumirira bikolwa ebyo era tugamba nti bannayuganda tulina okwegatta okulwanirira ensi yaffe Haji seerabidde ekibuuzo kye wambuuzizza ettemu erisusse okukozesa obubi emmundu munnange nno ekyo kyekimu ku ebyo ebyongedde okunafuya General Museveni. Ekimu ku ebyo bannayuganda kye beesigamangako okuwagira General Museveni ng'azze nsonga ya security. Kyova olaba nti kabeere Dr. Gwagwanga Ssemwogerere yasooka omuvuganya mu 96 yalemererwa okutwala obuyinza obwo newankubadde obubbi bwali bungi naye bannayuganda bangi bayimbanga oluyimba olwa security kaakati eremye General Museveni kuba olina kugitandika na kunyweza abo bennyini abalina okugituwa. Mu East Africa yonna amagye geesuula mu jjulume mu 1964 kye bayita army mutiny Kenya, Tanzania ne wano mu Uganda. Ensi eri emu eyasobola okweŋŋanga obulungi abakwata mundu Tanzania ye Nyerere yagoba n'ayali akulira amagye n'amagye n'agagoba n'akwata abatano youth wing eya ttano abavubuka ne bafuuka bannamagye b'e Tanzania. Kenya bakyeŋŋanga tekyabalumya nnyo olw'okubanga eyali akulira eggwanga eryo gwe baayitanga Jomo Kenyatta Sebo yali mulwanyi yeetaba mu Mau uprising era n'asibwa n'okusibwa. Bw'oba osomye ebyafaayo by'omuntu kugamba nti Jaramogi Oginga yali waakulya obuyinza naye waali waawe kayinja nti abangi baali batunuulira Jomo Kenyatta naye yennyini ng'akaanyaamu nti Jomo Kenyatta omulwanyi alina okusooka amala okuva e Kolokoni. Wano mu Uganda kyagaana ab'amagye ne batufuukira ekizibu. Ndowooza we waava entandikwa y'amagye okubanga wano gali empanga mu kukwata obuyinza. Era bangi balowooza nti General Museveni yasaanidde kuba munnamagye nga bafa ebya obukulembeze obulala obw'Ababinaayiisa, Balule n'abalala nga bagamba ono munnamagye yajja okukola ki okusobola. Bwe yajja n'atandika okubagamba security, General Museveni yamanya ensonga z'abakwata mundu. Kyova olaba nti yabafunira emirimu mingi e South Sudan, e Somalia. E Somalia eri yali mission eyasooka ey'okukuuma emirembe kati yakyuka kati mission yakola transition. Naye obudde gye bukomye kutambula manyi tewali kye bayita rise and rise. Kituuka ne kitandika okuva mu ngalo. Ne mu biseera bya gavumenti y'Obote ng'egwa ebikolwa ebiringa bino byalingawo. Era bye bimu ku ebyo General Museveni kugamba nti tusaanye okusindiikiriza gavumenti y'Obote. Bwe yali ayogera olumu General Museveni yagamba nti amakubo gonna aga demokrasi agaliitiddwamu Obote agazibye nabwe kityo tatulekeddeewo mwaganya okuggyako okugenda mu nsiko. Yemu ku nsonga ze yawanga agenda mu nsiko. Ekirala ekyagaana General Museveni okuva mu nsiko oluvannyuma lw'okusayininga endagaano y'e Nairobi. Mujjukire bulungi nti Obote teyamaamulwako General Museveni. Obote yamaamulwako Lutwa ne banne nga Baziriyo. Ne bagenda Nairobi Peace Conference gye baagikolera. General Museveni y'omu ku baasayininga teyava mu nsiko kuba yagamba emu ku nsonga ze yawa nti abantu baali bakyafa mu ggwanga lino. Bitundu by'Entebbe waaliyo Meja Obonyo nti yali atulugunya abantu. Bwe kyatuuka ku kutta Nkwanga ne gujabagira gwe baasalako omutwe wali ku Silver Springs. Kakati ebikolwa ebyo eby'obumenyi bw'amateeka ng'ate bakwata mundu be bakola bizibu nnyo eri ebyobufuzi. Empeera yaabwe entono bye bimu ku binokoddwayo. Obusoberwa bagula amaduuka ge gamu nga naffe mwe tugula. Mwe baani? Ffe abantu abalala bannansi
naye toyinza kubanga okyawa omupoliisi emitwalo 40 naye ng'ayagala okusomesa omwana wafuna lukoola. Omupoliisi tosobola muwa emitwalo 40 nga gwe musaala gwe buli mwezi, nga naye azaala awasa, ng'ayagala naye asomesa omwana we afuuke w'amaanyi nnyo nga nalukoola. Emitwalo 40 anaasomesaako atya omwana? Ebbeeyi y'ebintu erinnye mu katale na buli wamu, empeera yaabwe. Olw'okuzibikira ebirowoozo ebipya okujja, ng'ettiimu y'abantu abo abatono beebeeremeza mu buyinza, kireetera bannayuganda obutafuna bigonjoolo bya bizibu byabwe. Njagala okutegeeza mu Amerika mu 1860 baafuna omukulembeze gwe bayita Abraham Lincoln. Yakola achievements 3 zokka nange nzimanyi. Yatereza ebyenfuna bya Amerika mu kiseera ekyo. Yawera obuddu. Yalwana olutalo olwali lugenda okutulamu Amerika ebitundu 2. Achievements 3 zaali zimumala era kyova olaba baateekako ne bagamba nti tetuli mwerabira bwe baakuba akabumbeke. Tetuli kwerabira olw'ebirungi bye wakolera ensi yaffe. Kyokka omusajja gwe njogerako yafa mu 1865 nga olutalo olwo luggwa. Kaakati gwe olowooza oyagala kumalako bbanga ki? Okimanyi nti nno Moses si ye yasaza abaana ba Isirayiri omugga Jordan. Omusikaawe ye yabasaza. Tosobola kukola kutuusa Uganda ku nsi nsuubize wekka. Tuza tuyansige akedinga kaduka 18 okutuuka kusaawa 5 saawa 5 tukusibula kono Malende mu bumpipi nga tugenderera abatuuliriza. Ampuliza tujja ku line woli awo mu bumpipi ku nsonga zituliko kono Malende. Abantu b'ekyayi, abantu bakoowu, abasirikale bakoowu, emundu nga eringa tekyalina value erya. Neyansisanyi kikulu nnyo bwe tuba nga tuadressinga ensonga ya gun violence oba enkozesa embi ey'emmundu okutunuulira ebiyinza okuba nga bikireeta. Bwe tumala okutegeera ebikireeta tusobola okubikifunira eddagala kubanga kikulu nnyo. Naye olw'obufunda bw'obudde tetugenda kwogera nsonga zonna naye tugenda gezaako okutemaatema. Sigenda kudda mu kansona Lukola byayogedde kubanga abitaanyiza bulungi ku nsasula embi ey'abantu baabwe ey'aba security abantu abakolera mu Uganda Police Force n'ebitongole ebikuumaddembe. Maybe kyennyinza okwogerako ng'ate bano bakibuusa amaaso abali mu buyinza. Nzemu ku nsonga gye nsoose okunoonyereza mu interaction yange ng'omukulembeze nti bano bennyini aba security abaliko abakola ne gavumenti eno baagikoowa dda naye tebalina bwe bakyatula nti twagikoowa. Banoonya abantu engeri gye bayinza okubayambako bagifubutula egende naye balaba tekituuka. Kati basazeewo bo bennyini okusookera ddala okukola ebikolwa ebigivumiriza ng'ebirimu n'ebyokutyoboola eddembe wamu n'ebikolwa ebiraga okwekyawa. Ekyo okwekyawa kwa bika bingi. Omuntu asobola okwekyawa n'agamba nze ndi mu gavumenti banvumirira buli wempita nti fe abatulugunya abantu naye ndi mu mbeera mbi kansona Lukola kyakoonyeeko. Banvumirira nti ntulugunya abantu kyokka n'abeewange tebaalidde abaana bange tebasoma kyokka gavumenti eremeddeko. Bano abatusuubiza okutusasula akakadde nga gwe musaala ogusookerwako ba President Robert Kyagulanyi Ssentamu ono naye abalemye okugaana leka alemye okubaviira bajje. N'olwekyo kye tuba tukola katwekyawa abamu ku ffe twejjawo mu bulamu bw'ensi tutteko ne bamu ku bakama baffe bano abayinza okutunulira ku mbeera yaffe eya welfare okutwongeza ku musi nga bwe twabasuubiza akakadde bajje. N'olwekyo ensonga esooka yadde nga baagala okugibuusa amaaso yeyokuba nti bennyini abakola nabo baabakoowa abasinga obungi. Ffe tutambula gye tutambula nga tukola emisango bakoowa gavumenti eriko aba security ge mazima era bagamba mbifuna kubanga nze doketi mwentambulira interactinga nnyo n'abakuumaddembe ku mapoliisi
ku kooti mu prison mu bifo ebyo bakuza mukafunda ne bagamba batya bwe mba njogera nabo nga na dressing ensonga ezindese nabwaga naffe twakoowadda naye senga mulina engeri gye mutuyambamu kati nze bwe ndaba ebikolwa bino nga bikolebwa nina ekifaananyi ekigazi kyendaba kyeŋŋamba yes ensonga esookayo n'olwekyo bo batyo bagamba Shamim ffe tetuyinza kubagamba kubanga ojja bagamba bakuteegere bakweggirewo mu bulamu bw'ensi oba bakugobe ku mulimu n'olwekyo eyo ensonga esooka ensonga ey'okubiri yeyokubeera nti nno waliwo abantu abalowooza nti bwe tuba nga ffe sayidi yaffe yeyina emmundu tewalina kye mutugamba abalala tuli waggulu w'amateeka so baduplicatinze agencies nnyingi nnyo eza security buli wamu waliwo akatundu ka security gundi wona ogenda eno waliyo kana akatongole waliyo simanya balina simanya SFC tulina simanya flying squad ate mpulira Wembule ate owulira SMI ate owulira SIU ate munnayuganda tasobola kubyawula ya kati abantu bano bonna abalala jjukira waliwo n'aba intelligence aba crime intelligence naye ate ng'ovuddeyo waliyo bayita ba spy abalina emmundu nga toyinza kumanya bali mu kitongole ki naye nga batambulira mu bantu ba bulijjo kakati ng'oli ku situation efaanana bwetyo kitegeeza nti emmundu zeegazaanyiza nnyingi nnyo power centers ezireleasing emmundu nnyingi nti emmundu batuuse okuba nga tebazirinaako control okumanya nti eno emmundu ani yagikozesezza kino oba kino eyo issue nkulu ate olumu naye baba bazudde nti eyagikozesezza y'ono basobola okulemererwa okumukolako kubanga bagenda okulaba ng'olumu avudde mu sayidi etalina kugambwako oba akoledde ku mateeka agavudde waliwo ebiragiro ebivudde waggulu waatya okugambako so eyo ensonga nayo weeri then ensonga endala esinga nga ate nayo nkulu nnyo nti mu interaction yange n'aba police officers in fact ensonga najja adressinzeko gye mu press conference abapoliisi specifically oba wa traffic oba waki bali mu maziga na biwoobe era bagamba bannange Shamim mulina eddoboozi tuli bubulumi batusasula bubi tusula bubi tulya bubi kyokka n'essako yaffe gye baatuterayo eya eko nnyo abasirikale bakusanga wa Malende nga bwe nkugambye kati ndi mukulembeze naye mbavuga buvuzi mmotoka wa traffic nannyimiriza ng'alina byayagala okumboza ku mmotoka yange amaliriza asoose kuŋŋamba bizibu olulengera nti honale alhamdulillah mukama nnyambye nenkulaba honale bwe tulina bino ebizibu mutuyambe mutwogerereko tebatwogerera kubanga balina okukuuma ekitiibwa kya security naye ate tunyigirizibwa twekyaye n'olwekyo mu press conference gye twadressinze ejjo issue y'abakuumaddembe twagiggyeyo bulungi okuleeta amaloboozi gaabwe bagamba nti waliwo sako eyitibwa Exodus sako eyo ebasala ssente yeyandibadde nga banka yaabwe naye buli musaala ogujja bajjako akasente naye sako eyo essente bwe baziggyako poliisi yenna okufuna ssente zoba okuzasesinga okuzikozesa n'olwekyo issue ze baraisinze zezino wammanga zibagala zikolweko era twawandikira inspector general wa police bino just si byakwogera ebbaluwa twagiwandise era ne receiving banga 25 May nga tusaba olukiiko kati ku lw'abasirikale ensonga olwa seriousness y'ensonga general wa police nga tusaba bateekewo consultative meeting ne abantu baabwe be batwala aba bali mu kunyigirizibwa naddala baranks zino ze bagamba eza wansi ezitatowa order ezo ziri mu kunyigirizibwa okw'enjawulo tubagamba nti IGP batuze olukiiko ne bekikwatako n'abantu baabwe bawulize ensonga z'abasirikale abo zibeeko nga zikolebwako oba ne consultative meeting eyo naffe ng'abakulembeze baddemba okubanga batuyita ne tugibaamu ne tusobola okubabuulira ebisingawo ku nsonga eyo so ebbaluwa eno bagirisiivinze era poliisi n'etugamba essaawa yonna egenda kuteekateeka olukiiko luno naye ekisinga obukulu mu tuzikwatako kubanga ffe tuli people power wadde omuntu musirikale yadde si musirikale omuntu asigala mu Uganda eddembe lyewe liba linyigirizibwa tulina okuvaayo naye mu brief ku busonga obukulu bwe bagambye nti bw'oba oyingira sako eno ekisooka sigwakkiriza nti nja kugiyingira bagikuyingiza lwampaka ekyo kibaluma ekyokubiri bw'oba oyingira tomanya nti oyingira weekanga basaze ssente zo ekyokusatu ssente ze basala temuzikkaanyaako totegeera batandise ddi okuzisala era balikoma ddi okuzisala ekyokuna tosobola kukebera balansi wo
ne bagamba Shamim ne ku mobile money osobola okukebera n'olaba z'olina ne mu banka lwaki ffe Sacco yaffe tetulinawo avenue osobola kumanya nti ninayo zino ekirala teba access nga ssente zaabwe tebasitoyina mukisa kugendayo ng'ofunye ekizibu oba omwana mulwadde oba oyagala kuzimba ogendeyo bano be batukuuma wabula ssente kye bakola oba onoozifuna be bateekawo ennaku nti oba 2 oba mu myezi 3 ne bagamba nti ku lunaku olwokusatu n'olwokuna buli agala ssente agyasabe layini n'ebeera bweti olumu Shamim oyinza okuba nga bakudiployinze kapucholwa kyokka ssente bakugambye lwakubiri na lwakusatu tosobola kujja kuzifuna ennaku ntono nnyo tuli bangi ne ssente zakukaayana ozaazinira ng'ezitali zizo byolwokola seri too much genda yambuka wabuleeta ebbaluwa ya DPC oveeyo ogende mu ofiisi ya GP oveeyo ogendewa kati bagenda okumaliza bagamba ssente tezibagasa in fact ekigambo kyabwe kiri bwe kiti ssente zaabwe balowooza nti waliwo akakundi akazikuŋŋaanyako ne kazirya kuba bo tebazifunamu era okuteesa kwabwe kwabadde bwe kuti ensonga ezo zikolebweko naye ekirala balina kye bayita duty free shop ey'abasirikale bo bagimanyi ze bagiŋŋambye nti babakkiriza ogendayo osobola ogenda n'ofuna ebizimbisibwa oba ki kati bo baagala ssente zaabwe eza Sacco bwe kiba kisoboka zikyanolingibwa mu duty free shop eyo okuzifuna zigaanye omuntu wakiri ogende nga ng'oggyayo amabaati ogenda n'ozimba n'okola oba n'okola ekirala kyonna naye ng'eddoboozi lino eryendeeta eryaba security officers bano liri serious nnyo nnyo ŋŋaana nga buli wensanga omupoliisi yenna bikulu nnyo ky'oba olaba nti bano batudde ku time bomb kuba abasajja bali obukambwe bwe boogeza nga naffe ate boogera naffe tuba tutya nga tumanyi beeyo ate twewuunya okulaba obulumi bwe bayitamu nti essaawa yo nabo bokka basobola okukozinga revolution ey'amaanyi n'olwekyo weewaawo nabo baagala enkyukakyuka abasinga obungi naye ekikulu kya byonna n'ensonga zaabwe anti bo bagamba tebasobola kugamba bali kubanga batya bajja kubatta bajja kubakuba bajja edakika zino zigendagenda bannange katujjeko gye muli shortly Pal FM Pal oyo simufunye kale kanfununa hello kati ate onakujjange nasifu sadi kujjanga musimu beyiseemu beyiseemu amasimu njongere ne ba people tujje gye muli katujje gye muli wano kangezeeko sonko yanabikola Pal FM Sebo Karibus Amina Kampala tekisobatwala mu kkooti twagala bisanja bisatu ng'okulembera Kampala tata jona nga bulijjo ndi mwogezi wa honorable minister princess Patis Namuganga military ettaka bunaayizibwa ku mayumba ekyoso president Museveni kwe patriot data Uganda sikiwali gye wa future ejjombi mwabudu ng'osika mpulira gwe sikiwali gye wa future data Uganda ensonga zoogeddwa naye mama Kampala sooka okumuyozaayozaane ne baza Mukama Katonda eyamusuusa obulwadde era gye balikomawo naye onyonge muhamodu ensonga ezi zigenda kukoona ku bbiri mufunza ow'ekirala nga we zoogeddwa ensonga eyasinga ddala ey'okuba nti opposition etuuseewa kubanga bwe tulaba nti president Museveni atambula mbozi atambula bazaffe opposition basibiddwa emikono kansona lukoola akyogedde omuntu musibe asooka tugenda naye mulindi ekyo tukivumirira kubanga gyerimu ebikyayisa gavumenti ya president Museveni bakubanga ovuganya n'omuntu tuleka agende yetaayo atusooka kabakuba na Uganda tugenze mu katumba basalewo ebyokudda kufulugunya opposition yajjapa president Museveni kimanye nti ekyo kibi nnyo tubulawo mu Buganda akabaka kuwangula ensejjakujja kukya security maama mwebaza okwakyalwanirira bannaffe abasecurity era abasecurity bakoomu nga bwe bukyogedde bakolera ddala kubanga sente zaabwe zibwa okuva waggulu nate ne palamenti tuyaba
kuba nga Shamim Malende wekina mugaba lwalira abantu tugenda okulaba kabaka ngono wemasako mbako Omukyala. Tata Jona. Tata Jona. Ogenti abasikali bakoowu. Ate ng'ogamba nti jjajja tava ku main. Kale weebale nnyo obalire ddala. Weebale kuweereza ggwanga muno Buganda. Amiina. Amanya Kasirwante Namungo nga ndi mutyana ey'Amaserengeta. Gitunywera amazzi awamu n'ente ng'ate nago gafuna otambula mayiro 10. Abakulu bonna mbalamusizza nnyo. Nese kye mbadde njagala kanso nalukola ntangaazeemu. Njagala kukyetta abantu ekiri mu gavumenti ya Pulezidenti Museveni. Nze Kasirwante ali Namungo tekindowoozese nti gavumenti yo yennyini mwe muli akakuuli akakikiiki nga kalaba oba eyimiridde wabutyanga abantu battibwa tewali alipoota n'emu yali efulumye. Nze Kasirwante Namungo mwe bali kuweereza. Asante. Hello. Yes, sebo. Sebo. Kwebaziza mukulu nnyo. Kakati nga Kasali Jafari bakale kwa Shamim Malende kulakusiza ne kanso Nalukoola. Ensonga nina biri mufunza. Ensonga esooka ensonga eyo eya security so sensitive era mwebaza. Mukulu nnyo bisebo. Abasirikale abasirikale abamu tubawulira nga beebuzabuza babulagibwa abantu bano babakeberedde abantu kyekiri balwadde banditwa abasirikale. Balamu. Bwe basaba ssente nga baga nti abo babakebera emitwe. Kale kuno kasembeyo. Hello. Yes, sir. Kubanga ogenda n'osobola oli ekituufu kikola abantu beebazi era omusolo gwokka gusaba n'ogamba munnaayo nga nsibusiiyewo oba neekikya tuli mu mbeera yakulikyawa Kale. Sorry. Kale boss. Another. Politically, technical to move to movie. Abakyala nemutafaayo nga abakyala ddala muli mu palamenti ne sipika munanyeeza mu kyobuyinza oba munawamba mu kyobuyinza ng'ebintu okuva ku kulamuzi wansi nga temuyita maanyi naye ng'ebintu ebitekiniko mubitunuulira butunuulizi Museveni ebyo byatya nebino ebyokwesika okuyamba abali mbakomera si kibi naye bwe mutula mu nkiko zammwe ne police force mwogera ku biki nga temusobola kulaba ekyo nasazamu okulonda kw'abakyala kitwalire kati okwerusi nakwakusizi ezikola ebyo tezirabika ezibwa zo zirabika Kale weebale. Ono butandika n'oyo bwomba mutulemu muteesa ku biki abuuza. Neyansiza nnyo neyanseege okusookera ddala olwa obufunda bw'obudde nja kusaba tujja kufunayo puroguramu nnamba nga twogera bwogezi ku palamenti n'ensonga lwaki omuntu alinga omukulu waffe asembyeyo olumu awulira nga palamenti etamuyambye bulungi yadde ng'erabika ng'ekola eyo puroguramu yeetaaga kuba nnamba naye essaawa eno kyensobola okumuddamu nti ndowooza naye akimanyi bulungi nti palamenti eri mu buwambi naye ekiri mu palamenti ekikulu kyakuba nti omuntu yenna ayingiddeyo asiga era araisinga eddoboozi ly'abantu kyekikulu ekisingayo obukulu kubanga palamenti egenda ne numbers ekisalibwawo abantu abangi kyekikola naye ekisinga obukulu nti obanga oli mukulembeze olina okusigala ku nnono obutalya mu bantu lukwe n'okusigala ng'oyogera eddoboozi lyabwe ate palamenti erina okuyiga okuva waggulu ejje mu bantu wansi naye nja kusabayo esho ya palamenti Inshallah. Council report. Olwakadde tugenda kusiibula busiibuzi mukamana. Weewaawo omwami oli sisobodde muddamu naye ekigambo kimu omunnange buli muntu aba afudde ng'alumiziddwa ekivu obuvunaanyizibwa obusooka bugenda eri gavumenti kubanga gavumenti yeeyama okukuuma abantu n'ebyabwe
ekyokubiri teri ayina kuba na mundu okujjako gavumenti n'oyo aba agirina nga muntu wa bulijjo gavumenti yeeba erina okuba nga yemuwadde olukusa nabwe kityo aba afudde yenna nga alumisiddwa ekivu gavumenti erina okutwala obuvunaanyizibwa obusooka basebo ne bannyabo mwebale nnyo okutuwuliriza nze nvunaanyizibwa ku bigambo byange bye njogedde naye naawe ovunaanyizibwa ku ngeri gy'obitegeddemu nze nvunaanyizibwa ku bigambo byange bye njogedde wano naye naawe engeri gy'obitaputamu n'obitegeera ovunaanyizibwa ku ngeri eyo Amina. Bannange twebazizza nnyo staff ne management ne staff ya pale femo tu omukisa webale nnyo Haji Nyobe Muhammad webale nnyo Council Nalukola mwebale nnyo abatuwuliriza mwebale nnyo banna Kampala okumpa omukisa okubakiikirira ne bakulembeze bannange bannange tusagale ku mulamwa gw'abantu tumina nnyo President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu tumira First Lady Babi Tungo Kyagulanyi maama wange taata wange Jamal Ahmed Sebutaka Malende Kawempaawo ba-foot soldiers mwenna abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bannange mwebale nnyo mwebale ddala n'abansabira nembeera nga nkomyewo ku ggaali alhamdulillah nze Shamim Malende Omubaka Omukyala Owa Kampala ndi mu kitundu kyo essaawa yonna mu ngeri ya rabadaba style. How do you manage this? Managing bakulaba bukoti bakulaba ino bakulaba parliament n'obufumbo bikwateganya ki tayimuji kufuna abalonzi bafuuse mu bulamu omuntu yenna alina obuvunaanyizibwa okuteekerateekera pulogulaamu zonna mu ssaawa 24 Katonda ze yamuwa n'olwekyo ekyo nange ng'omuntu kyengezaako okwasaganya okulaba nti nkibalansinga wano ne bwali okusomozebwa kuba kungi naye alhamdulillah abantu baffe bakitegeera era olumu bagamba bambi wano ali mu kooti wano ali mu palamenti wano agenza mu field ya committee wano ate ali mu mobilization kwegamba ensonga bwezityo ate olumu era nembeerako ne mu gya Uganda Law Society ne ba Council Nalukola bano tetubeerako ne kumpewo nga wano bwe tuli n'olwekyo byonna Allah yagamba nti akuwa ekintu naye nakuwa n'obusobozi bwakyo n'olwekyo tumwebaza bwebaza tugamba nti alhamdulillah mwebale nnyo mwebalire ddala. Amina.